mutuze wa America nenga ate abadde alina omuzukulu oba muwalawe nga mutuze wa Israel asobodde okuba nti alabika omukyalo n'omukadde w'emyaka 8 yabadde ayogerwako nti yabadde awambiddwa awamu ne muwalawe emirambo gyabwe girabiddwako nga kiteeberezebwa nti abannaffe abaana b'e Gaza bakyeyongera okuba nga beekuulisa mu mbeera efaanana nti olutalo olweyongera okuba nga lunyinyitira kitalo nnyo kino era we twogerera emirambo gyabwe giri kusobola okuba nga gitwalibwa gikwasibwa ab'eŋŋanda zaabwe basobole okuba nga bakola ku by'okuziika abantu bano basse abantu abawera ennyo mu kaseera kano mu lutalo luno nga batugamba ntino bakawera abantu emitwalo 370 okusinziira mu mbeera eriwo twengera okubanga tusabira amawanga gano abantu ab'ebitundu ebyo embeera eriwo Mukama asobole okubanga abakakkanyako naye nga olutalo luno olugenda mu maaso bannaffe Abayisirayiri ne bannaabwe lutandise okubanga luleka amawanga mangi nnyo gali mu Middle East nga gatandika okubanga gaawukana kubanga oli avaayo n'agamba nti ffe tuwagira Abayisirayiri oli n'agamba nti ffe tetuli nammwe ffe tuli n'Abapalesitayini kati embeera eri awo mu kaseera kano kulese okwawukana mu mawanga ag'enjawulo omuli amawanga nga Ethiopia agagamba nti nago galina sayidi gye galiko mulimu amawanga agali awa Warabu buli omu agamba mpagira ono America naye ateekayo ekyenyi so katweyongera okubanga tubasabira naye wabaddewo oluvuvumo olwavuddeyo nga bagamba nti eddwaliro lino eryabaddemu okuttibwa kw'abantu abangi nti simanyi Bapalestine bebasobodde okubanga bablamingibwa ku mbeera eno eyabaddewo abamu nga bagamba nti blame eri ku Bayisirayiri wabula kiteeberezebwa nti waliwo explosive eyakubiddwa bannaffe ba Islamic Jihad rocket eyitibwa Islamic Jihad abasobodde okubanga bakola obulumbagani buno nabo bali munda omwo so embeera eri eyo tennabanga ennyuma naye katwengera okubanga tusuubira nti bijja kutereera nkututeko mu ggwanga lya Ukraine olutalo lwabwe ne bannaffe aba Russia olutalo lukyagenda mu maaso era nga munnaffe president wa Russia akolesezza omukisa guno okubanga kimukolera kubanga diversion ennene nnyo babadde bagitadde ku lutalo lwa Israeli so olutalo no balunyinyitidde kino nekisobola okubanga kimukolera nti kati akubanga bw'ayagala naye era president wa Ukraine omukulu Zelensky yavuddeyo n'agamba nti nedda batandise okubanga babelivinga nti eggwanga lya Russia likendeza amaanyi mu lutalo luno ye kyagamba nti singa yeyongera okubanga afuna funding n'ebyokulwana ajja kusobola okwaŋŋanga Russia kubanga okusinziira ku frontline bwefaanana alabika omusajja amulina naye nga ate amawulire amalala gajja nti nowa waliwo okutya okuva mu gavumenti ya America nti funding oba obuyambi badde bawa eggwanga lya Ukraine buyinza okukwatibwamuuko oluvannyuma lw'okuba nti waliwo okweraliikirira okusinziira ku house ya speaker ayitibwa Kelvin McCarthy mu America okuba nti nowa bakwata mu funding eno so baloza nti singa budget ebe n'atambula bulungi nnyo munnaffe mu Ukraine ajja kweyongera okuba nga afuna kasente naye bwe kigaana wandibaawo okaawa ate obuzibu mu kaseera kano ye president wa Ukraine kyalaba nti singa kibaawo kijja kumukosa nnyo kubanga obuyambi bw'adde asuubiramu amaanyi bubadde buva mu mawanga ng'ago okusingira ddala America.